tewali yali amanyi nga mu America nti bw'afuna akatabo bw'ati addamu okweraliikirira. Naye okimanyi ssaawa eno n'abalina obutabo tubeera ku bunkenke. Imagininga nga bakusitudde bakuleesa awaka akakatonda mugulu nga toyina kyoyinawo, toyina wootandikira, wasiibula wavumaavuma abantu, muli basiru mmwe nze nabaleka nze nninnya Bbaati nafuuka mu America. N'abagamba wano waliwo omuddugavu oba immigrant, nze ndowooza si mutuuze. Ekyo kisobola okubakakatako baba eyes okutandika okunoonyerezaako. Bano bava eri mu Africa baavu, babeera n'abisolo kati bajja wano bavuga amamotoka ag'ebbeeyi batya. Kati bamuva Bulaaya tulina engeri, tulina lifestyle gye tumanyidde gye tubadde tulivinga. Oluusi bw'ojja mu Uganda wano Airbnb ezisinga wano enfaanana zaayo designing ze baazidesigninga era esigala eri local. This is completely different. Same exact feelings z'ofuna ku Serena ozifuna wano. Omuzadde, Lubiri High School Buloba kampasi ly'essomero ly'abawala n'abalenzi erisitudde omutindo ogw'amaanyi mu disitulikiti y'e Wakiso. Ly'ekisulo n'abava ewaka, lirina UNEB Center namba ku madaala gombi O ne A level. Abasomesa batendekedde ddala mu kalikulamu empya. Eddiini zonna tuzisoosowaza, so nga liri mu kifo ekisirifu ekisobozesa omwana okusoma obulungi. Library weeri ate ng'ejjudde, science lab, computer lab, ate nga bafaayo nnyo ku mpisa n'okutumbula ebitone by'abayizi. N'olwekyo twala omwana omuwandiise kati. Ku mukutu kwe tuli Cruise Exclusive, Allen Cruise gemanya nyongera okwanirizaako yonna gy'osinzidde okubanga ate otulabira omulabi waffe omulungi. Tusinzidde wano ku Winslow Luxury Apartments. Olunaku olwaleero n'alyagadde before nga temunnayogera bigambo bingi, before nga tetunnagenda nnyo mu bingi. Njagala musooke muyozeeyoze nkuba kyeyo munnammwe. Mugambe nti omusajja akoze ekintu oba oli awo kikyakulemyemuko oba si kyekyo waliwo ebikyakusumbuwa oba si kyekyo waliwo wootayagaliza munno Allah sente n'azikwatamu. Ebintu bigaana lwa nsonga nnyingi, toyagaliza oyina effutwa nawe Allah sente n'azikwatamu. Naye abasajja abagabi, abasajja abalina emitima emigabi munnange bafunyemu. Bw'otunuulira obulungi nenkulambuza olunaku lwabadde lwa mukaaga twabadde wano ne Mr. Mutaawe watugabudde ekijulo ekyabadde mawuuno. Amina sebo. Twalidde, yes, sir. Twanywedde, twalambudde, and I'm telling you atazze simanyi Haji taliiwo. Munange Haji wali naye olunaku olwo yampeereza ka message ng'alina edduwa gye yali agendako kwolwo lwennyini. Naye yampeereza ka message n'aŋŋamba nandiyagadde okujja okubaawo naye nsaba kunsonyiwa nina edduwa gye ngenda okubaawo. Ate ndowooza nga yali kiyite mugenyi mukulu n'atajja naye nga nkwebaze. Yes, sir. Really omuntu bw'atabeera inspired na biki bye tulabako olunaku olwaleero, wallahi omuntu aba wa mutima mubi. Omuntu bw'atasanyuka okulaba olugendo luno engeri gy'ozze ng'oluvuga, wow. Otunuulira interior wa rooms, n'otunuulira eddiiro, amataala, lighting nnungi, kwegamba really omuntu waba azze for vacation nga azze wano ku Winslow, believe me omuntu alina okuva wano nga really asiimye. Ekyo kituufu nnyo Alani. Kansooke nkubuulireyo kino Alani. Bwe twali
tulowooza ku kifo kino ekyatujjira mu bwongo ku creating obulamu bankuba kyeyo ne bannayuganda abali wano bwe bayinza okwagala okubeeramu ng'obulamu obwo bwagala. Kankuwa example Alan. Ogenda mu hoteri nosanga nga obuliri bwabwaze bulungi nosanga nga buli kimu kiri mu position yakyo, room ewunya bulungi, buli kimu kiri bulungi, naye hoteri nekulimitinga nekuwaka room kamu toyo eri wali akatanda kali wano kofi oyina kugenda ate walala netugamba tu infusinze tutya lifestyle eya 5 star naye ate ng'oli mu apartment eyiyo with a lot of luxury. Kyekirowoozo kino oyina ekiyungu bw'oba oyagadde okwefumbira weefumbira at any time of the day. Bw'oba oyagadde okwebaka room eri separate from ekiyungu wekiri. Bathroom tova wano ate nodda era byonna biri gazetted bulungi. Poolu gym nti we thought of luxury. Kati bamuva Bulaaya tulina engeri tulina lifestyle gye tumanyidde gye tubadde tulivinga. Oluusi bw'ojja mu Uganda wano Airbnb ezisinga wano enfaanana zaayo designing ze bazidesigninga era esigala eri local. This is completely different. Abakasulako wano mukulu Alan batestifyinga this is very different. Toyina ogenda kisanga Uganda. Nze nsooka kusiima byonna byonna nga biri awo. Yes sir. But nsooka okusiima patience, obugumiikiriza bwe muyitamu because it's not easy. Yes, it's not easy. Obugumiikiriza bungi obuli ku kyeyaawo omuntu okutuuka okuba nga asobola okugyamu malidadi bwati okuba nga asobola okugyamu ennyumba bweti okuba nga osobola era bwe nsoose okubuuza wali ku makya nenkubuuza gwe how do you feel nga gwe owuna wa bino ebintu and njagala okuddamu kikubuuza how do you feel nga gwe nannyini bintu bino bye tulaba. Amazima matuufu Alan, this thing sometimes is very overwhelming. It is overwhelming olw'ensonga the amount of details eri mu kifo kino agakatonda muggulu Alan. Sometimes nange ntuulamu. I stay in one of these rooms sometimes. Sometimes nsula walala. But every time I stay here, I feel so comfortable. I feel so nice. I feel overwhelmed sometimes. It is too good to be true. Until omuntu akuwa this kind of luxury for the price we give it out. For the actual price we give it out, no. If this was hoteli nga Serena, you would not pay that money. How much is a night here? Tuyina rooms zitandikira ku $10. Esembayo ya $7.5. Naye nga zivaringa between $7.5 all the way to $100. Era zisinziira mu size of the rooms. View. Kati room eno gye tutuddemu lwakuba mukulu Jose tayinza kulaga abantu wabweru awo basobola balaga. Bw'aba asobola balaga ku balcony awo ng'otudde ku balcony olw'eggulo olengera Lake Victoria gyekoma eri bw'oba oyagala kulaba bano abafishing ekiro bali okwo kabreeze mu Luganda bakayita batya ajja kunsonyiwa nange kalinga akawewo nkayite kawewo akawako ku nnyanja. Tulina abantu naddala bamuva Bulaaya abo ne bannayuganda kati baagala okutuula wabweru ne kacaayi mukulu Alan n'otuula wabweru awo ku balcony nga you're sipping a cup of tea oli ne mukyalawo family yo agakatonda ebizibu by'oku nsi osooka n'obyerabira. The beauty outside there is amazing. Olaba ennyanja oluwewo kati nno kakutande
otulewo kaawo olweggulo ng'omusana gukkirira olaba abazungu bino bye bagendako bye bayita sunset breeze nabiki otula butuuzaawo n'otunuulira omusana nga gukkirira aga katonda ne weewuunya engeri katonda gye yatondamu ensi eno. That is the view gy'ofuna wabweru awo. Njagala nnyo abantu bajjako kale ne bw'oba sente toziweza jangu osulewo olunaku lumu jangu obeerewo okwo olabe kyentegeeza. That is when you will know the beauty at this place. That is when you will know Alan. Ate bino ndi byogera sinti njagala ku marketinga kifo. But the amount of thought gye baateeka mu kizimbe kino, the interior designer bye yakola ng'abiteekamu, there was so much creativity and everything is intentional. Everything is designed intentionally. Mukulu Alan, waliwo waggulu ku rooftop. Yep. Watuukayoko? Yes. Rooftop eyo ng'ogituddeko waggulu bw'oti. Entebe ogirengera yonna. Sure. You watch Entebbe by your side. Before we make ebya Airbnb ebikuwa ekintu ekyo ate ku ssente ezo omanyi ekiro kya Serena ekiro kimu karumu ako kenkugambye kamu netooyaawo n'obuntuntu awo sesulangayo esembayo obutono ya $200 mwago nziza muze Uganda kabanga kakadde balekaawo naye ffe tugikuweera ku $8 Alan. Same exact feelings ofuna ku Serena ozifuna wano for $8. now Yes sir. manyi nagwe nabadde ngamba leero Yes sir. nga mugamba ngenda kusinkana professor. Yes sir. omanyi lwaki nkuyita professor? Yes sir. abantu abamaze ebbanga nga batulaba nga batugoberera tulina shemu gye twakola. Yes sir. twali mu apartments ziri eza side wali endala n'oyogera ku kigambo kya bannange America egenda kukyuka. Alan lugenda kukya lumu omuntu bamuzze Kampala ng'alina akatabo ka America and you said abantu bagenda kukirabanga njogedde ekigambo buli omu agikijjamuyita ne wakonawo nnyo n'ogamba Alan America egenda kukyuka. Alan America bwe yali si bweri amateeka gasusse okukyuka ng'ogamba abantu mukomeewo muinvestinga ewaka bagenda kukuzza ne passport. Now nabadde wano juzi Trump n'atandika mpola mpola kati saa zino yatutaddeko gumu kitundu oguma kitundu ogwo gufuuse ensonga. Uliriza wayogera n'ogamba Yesebo. muganya okukola wano ennyumba muganya okuzimba amayumba muganya okukola kintu abaana bammwe mugenda bajja wano mubatwale tewali nsonga lwaki you invest your money. N'ogamba naye how do you know right now tebabaganya okutwala abaana Ate bakyabaga tetukyatwala totwala muntu yenna maama taata baana babistopinze. but all those things abalaba programu eyo abajjukira you talked nga sigamba nti wabyogera nga ninga abimanyi nti oba byaliko mu paliamenti yammwe nembira ku mawulire nedda but wali ofumiitiriza Yes sir. obulamu bwa America ne future y'abantu abali mu America eddako. Yes sir. Nawuliriza Yes sir. of recent nabadde mpulira mukwano gwange omu yabadde ngamba oba Trump ali mugezaako okugamba nti nammwe abalina obutabo boddayo okulinwe nga bakuddemu obupya bakebere. Yes sir. Now bwe ndaba Winslow gwe nga ndaba okubirira apartment ku apartment molo ku molo like nsigira gwe ekifaananyi oba onsobola okuzzayo kemabega. Yes sir. nsigira ekifaananyi kyekya investing in Uganda. Yes sir. and onsigireko
nga mwe abali self employed mu America. Yes sir. Kiki muli mu kulaba kwa America eddako wano naddala gino emyaka mukama waffe gyaliko? Kankubulire kino Alan. Mbadde mu America okumala ebbanga. Katonda mpadde omukisa okubeera mu America eyo. Sigyevuma n'omulundi n'ogumu. Ebadde nnungi gye ndi era nfuna n'amaziga mu maaso. Ng'ogyogerako. Buli bwe njogerako because it has been good to me. Ate sinze nzekka ne family n'abalala bonna. It has been very good to us. America abantu abakisinga bagirabanga eggulu ly'oku nsi. Mpulidde program. Land of milk and honey. Exactly. A lot of people look at it that way. And indeed it is if you are strategic. Ngoli oli mujagujagu. It is a very good opportunity for everyone. Era nsiba nkugamba Alan nti singa Mukama yayina engeri gy'awa buli omu chance, everybody would get a chance to go to America. Everybody would get a chance. And then experience kubanga ekyusa obwongo bwo. Naye bannaffe abaliyo nange included, we take it so much for granted. Nti natuuka bwe natuuka nenfuna akatabo oba nenfuna obutuuze, nze namala nata temumbuulira sagala nakuddayo. Abantu be Uganda mwantama, musabiriza, mukola ki, mwababba ssente z'abannammwe. Nze bannayuganda mwantama. Sina kyenjagaza. Ate ne kijja ne twesanga nga waliwo ebintu ebitambula ku internet ebipotrolinga Uganda ng'embi ennyo owulira kye ŋŋamba. Kati bannaffe abamu abali eri ne babeera convinced nti ye obulamu bwe buli mu America, which is okay. It is also okay. Naye given circumstances ey'emyaka gino gye tulimu naddala oguyise, kikulaga nti nno kyewali oyina kiri nti nze Uganda, nze tombuulira, wanditandise ne weekubamu omutima olw'ensonga Alan. Ani yali amanyi nti tulituuka ekiseera America eyo tugirabanga, in fact it's the epitome of democracy. Obadde otugamba Mr. Mutawe. So Ffe kye tulaba right now. America etiisaamu. Okay, ffe abali waka tetugamba nti tutya. Ne kati tutya kuba kati temukyasobola twala baana. Omwana we bwe kaba akajje kamuggalirayo. David Otale bagirinnyeko. Kati tutidde. Kankubulire kino. Nobody tewali n'omu asobola okugamba nti ya predictinga America ey'omwaka oguwedde ne guno nti tuligituukako. Remember, this is considered the democracy of the world where people have the freedom. Human rights. Nobody knew nti bw'aliba afunye akatabo akalina mu ngalo nti alibeerako awo ne yeeraliikirira. Tewali yali amanyi nga mu America nti bw'afuna akatabo bw'ati addamu okweraliikirira. Naye okimanyi ssaawa eno n'abalina obutabo tubeera ku bunkenke. Lwakuba nti nno bannayuganda ebintu bino oluusi tetubyagala kubyogerako olw'ensonga nti nno abantu abamu baba bagamba olabisa oyogera biki, naye sometimes si kulabisa. Sometimes it's enlightening people such that omulala takola ki, totomera. Things have changed, Alan. The last year and this year, things have totally changed. We anticipate biyinza okukyuka muko katono. Naye since that bakinozezaako. Have you seen someone kubachikoze? Nga bajjako akatabo? Abannakenya waliwo abaganda be bajjako obutabo. Tebalina kye bakoze? Tolina kuba nti olina kyo. Nedda kati kiri bwe kiti. Let's say olina omusango gw'ozizza. Omusango nno tegulina kuba na munene.
bakutta ovuga onywedde ovuga emmotoka naye ng'onyweddemuuko bagita DUI ogwo nno musango munene nnyo kati kakutande ng'oli immigrant kitegeeza wasenguka n'ova e Uganda n'ogenda n'obeera eri bagenda kuggulako omusango bwe bakuggulako omusango ogwo kakutande obe nga katugamba okoonya omuntu omukonye by mistake togenderedde kuba sirowooza nga wali wagenderedde n'okoona omuntu n'omutta oba nabo baba batafudde n'agenda mu ddwaliro Alan bagenda kuddayo batandika okunoonyerezaako kimu ku kimu ye kakutande omusango ogwo bannamawulire baguteeke mu mawulire ogenda kulaba obulamu bwo nga butyo yali mistake tewakigenderera kikola naye kiyinza okukyusa obulamu bwo forever tekibagaana kuddayo ne bakwata ne ku mpapula ze watandikirako so there is no guarantee kati ekyo kireke kankuwe na example ate eno erina very real omanyi abazungu bantu balungi naye balinamuko obuzezeze erife abaddugavu kitwala muntu ogwo omuzungu ogwo ne bwaba tali muzungu kale naye nga mweru ng'ayinamu obusosoze okukubira babayita ice n'abakubira n'abagamba wano waliwo omuddugavu oba immigrant nze ndowooza si mutuuze ekyo kisobola okubakakatako baba ice okutandika okunoonyerezaako kakutande ng'olina kyewalimba ng'okola empapula kakutande ng'olina kyewalimba oyinza lw'okuba walimba myaka kimala naye back edda nga tewali tebibakwata nako kasita bategera butegeezi nti oyo mutozi rights zo ziri paramount not anymore not anymore okuba n'akatabo nze mbadde mmanyi nti oyo senior citizen oyinako level of certainty nga noluli eri mbadde mmanyi nti kiba kiwedde tekikyali bwe kityo asimanyi obaggwa amawulire ogawulira omusajja apparently yagamba aba ICE n'aba CBP is Customs Border Patrol babeeko at least abatuuze abaafuna obutuuze leka be bazaaliddwayo naye bano abaafuna obutuuze abafuna obufunyi babeeko at least nga 15 buli mwezi babeeko abatuuze abaafuna obutuuze be bayita naturalized citizens babeeko at least 10 mwago be banoonyerezaako waakiri buli mwezi abantu bajja kubulya mu comment section oba nnimba pressure is high simanyi na kiki kimu driving akola kintu bwekiti naye nga kyo kibwekiri kati ate obuzibu nze bwendabye mu America buubuno okuva we baaliyo 9/11 we babombinga Twin Towers America never became the same amateeka gazze ate ekizibu kya America kyeyina kikino ekintu bwe balaba nga kikola ate nga abantu tebakiwakanyiza nnyo munnange kisitiikinga kisigalawo kati olaba ekintu ky'omutwalo omutwalo oba ogumu ekitundu ng'ofuna visa bwe kinaaba kikola nga kikendezeza abantu abajja bo nga bo be balowooza nti sibaamugaso tulidda wano n'oŋŋamba tekigenda vaawo era omwavu nga tolina miliyoni zo 7 ez'okusuulawo wali nga deposit nkubuulira Alan ate kino by the way bino byenjogera sibyogera mu mutima mubi no nkubuulira abantu nti no this is happening and America is no longer the place it used to be
nkugambye toyagalanga mu America. We used to like, America was the destination. Bwekati sokolabe World Cup eri kujja mu America naye n'abantu abajja baba threateninga nsi ki ku planet Earth eno eta welcoming abantu kujja kulaba mupiira gwa World Cup. Naye Abamerica bali ku threateninga nti mujja ne visa nsi ezimu tetugenda ziwa visa. N'abo abali mu mipiira bali threateninga nti abamu olw'okuba muva mu third world countries. Kati gwe Munnayuganda ali mu America kyekikwesiguza. Imagininga nga bakusitudde bakuleesa awaka akakatona mugulu nga toyina kyoyinawo, toyinawo otandikira, wasiibula wavumavuma dda abantu muli basiru mmwe nze nabaleka nze nninnya bbaati nafuuka mu America. Imagininga. In fact nze ne mukyala wange twagala nakolayo ka series okubuulira abantu steps ez'okuretiringa ku YouTube channel yammwe. Ku YouTube channel bagita batya mpozi Ugandans in diaspora. Naye nga nze kuba kati I've tested it. Naye bw'otunuulira kino ekintu ekyokukomawo ewaka abantu bakole ku bintu wano ewaka omuntu ayinza okuyanga ekyokusaaga, naye bw'otunuulira ab'e London oba abantu abali e UK bonna bagamba ekintu ekimu. Mbeera nnyo ku Instagram nga nfollowinga UK Home Office gundi olaba buli nsi eri mu kuyiiya ngeri ki gyeyitaiteninga abantu obutasigala mu nsi zaabwe, naddala ensi Abannayuganda oba oli awo ze tusuubira nti zirimu kasente oba onfuna kitegeeza bulungi nti bw'otuna the rate at which ensi ez'amaanyi eziri ku mimwa gy'abantu ng'ogyeko actually ensi yokka emu Canada ate nga nayo yakwatamuko juzi. Tonategeera biri Canada kati olina emikwano e Canada bayibulake naye tebannangamba kati leka abo baatuukayo. Canada yayinanga asylum program, the best asylum program in most of those countries. Nga bojja bakusettlinga in bakuwa wosula paka ru. Leka ne work permit nga tezinajja. Kasita weewaayo asylum bakuwa wosula bakuwa bamita social worker akuyambako okunavigating ebintu sina ngoye ne bakufunira second hand oba zino ze badonatinze, so they situate you in. Not anymore, not in Canada anymore. In fact Canada yagala na kulimitinga intake ya asylum okumanya nti negenda ekyuka. Canada yayinanga programs zino ez'abannansi abaana abagenda okusoma things like that. Canada no longer does that. Egenda ebikendeeza. Ono Prime Minister yaliko yagamba nti no kati baleeta abantu bangi ate abantu bangi bwe baleeta bali useless to Canada. Canada. We are talking about what? Canada. We are talking about Canada, where everyone is welcome. Bofunaga abantu abaliyo bajja kunyumiza. They'll tell you it is changing. The entire world is changing. And it's changing for the worse. Kumanga kankubulire kino Alani. Waliwo ekintu happening mu nsi. Omanyi ffe bava mu Africa. Tuyina ennaku gye tukuliramu. Giyite ennaku. Naye nga oluusi ennaku, it's just challenges. Naye tuyina ennaku gye tukuliramu. Kati emirundi egisinga bwe tuva eno ne tugenda eri, it is a big world, big opportunities. We treasure those opportunities. We don't take them for granted. We go there to work, make money, make sure nti noli bulungi. Abantu abamu abazaalibwa eri opportunities ezo tebazirabanga ffe kuba bo bazikola ki? Naddala abaana be muzadde bazaalirwamu. They take it so much for granted. Kati nze mutaawe nvudde mu Uganda ne musajja munaku, maama taata baafa, baganda bange ffenna tuli banaku. Nvudde eno ngenze mu America nfunye opportunity ngikozeseza to the best of my ability, nkoze sente. Omwana eyazaalibwa eri katugabe muddugavu n'abazungu
yatwala opportunity katugambe tuli myaka jejimu opportunities zonna zezimu zetufuna naye yezize yazitwala for granted nze zange nenzikozeesa olowooza omwana oyo yazaalibwa eri agenda kundaba atya nzijjukira nina accent ndi immigrant ozo omwana oyo agenda kuwulira atya agenda kuwulira nga bano bava eri mu Africa baavu babeera n'abisolo kati bajja wano bavuga amamotoka ag'ebbeeyi batya bazijja wa ssente lwaki zitulema bo ne bazikola naye yeerabira nti nze nava mu bunaku kati buli opportunity gyenfuna ngikozesa to the maximum ne bwe bampa omulimu gutya nga gugenda kumpisaawo ze ngukola naye omwana bamuwa omulimu nagamba nze ogwo sigusobola see the stark difference kaakati omwana oyo agenda kufuna akatima naddala abazungu alaba omuddugavu ovuga Lamborghini agamba mutijja kitya nti no omuddugavu eyava mu Africa alina ne accent asobola okwaffordinga ovuga Lamborghini olaba omutima omubi bwe gudevelopinga olaba abantu abo batandika okukola obusosoze otegera gye ngamba kati gwe munnauganda ekikwesiguza okusigala mu environment bwekyo for a very long oba paka lwolifa why nga wana awaka nusu 10 ojooga n'ovumaavuma abantu n'okola biki ku nusu olwo 10 olya lanchi olira mu Serena mitwalo 10 olya buffet ya Serena mitwalo 10 is $20 mwezo oba ziyinza okuba zikunikiza ku 3 bw'oba osazeewo genda wa papa misaki mitwalo 3 kwebiri nimbye ate n'olya emmere ewooma ate erina organic naye kati yes sir bwe twogera ku immigration rules yes sir mu nsi zonna tuzimenye bw'olaba ekiri e UK buli omu kwenyweza ekiri e US buli omu kwenyweza kati Canada naawe obiŋŋambye byongera kutiisa abali e Germany bonna buli omu agamba nti oyagala okugezaako genda osayeko visa ye Germany olabe ali Netherland naye genda olabe tulina prime minister yatabuse tuli mu nsi weyammwe abaagenda abamu bagamba tetwagala kuzza ssente waka abantu bewaka nze bamalamu amaanyi abantu bewaka bamalamu ssuubi yes kituufu abamu naye ate n'obunkenke bwe muliko naye ate nekyo ku kya ssente kansoke nkubulira kino Anani nga sinaba nagendako bunkenke ogula ekizimbe kizibu nnyo okwezimbira mu America kizibu olina okuba ne ssente eziwera oba si kyekyo olina okugenda n'ofuna looni ate nga looni nnene okuzimba kizibu nnyo omuntu okuba nti nno nina akakadde ka $1 kanzimbe ennyumba gye njagala mu America tekiriyo gyekiri naye kyabalondemu ekitegeeza nti emirundi egisinga bw'oba oguza ennyumba bw'oba oyagala nnyumba olina kugigula n'ogenda mu banka nekuba kye bayita mortgage mortgage eyo eriko omusolo olina okusasula omusolo okuva lw'ogiguze paka okuva lw'oguze ennyumba eyo paka lw'oligamba nti njitunda in fact lw'otunda obulira ogisasulira omusolo olina okusasula ki omusolo ogwo si gwa $60,000 bw'oba ofunye mu neighborhood ennyungi oyinza okutandika mu $1,000 oba $1.5 ogwa omwaka Alan osasula ki musolo sinaba nakwogera ku insurance y'ennyumba sinaba kwogera ku mortgage yennyini
sinayogera ku repairs na biki osasula omutwalo gumu naki ze milioni ki 7 ala ni mu milioni 7 afuna mu polity maker wano katugambe nakawuka bakutemera ddala ekitaka nga kinene kati milioni 7 ez'omwezi oguddako oyinza obutayiwa foundation oyiwa milioni eziddako 7 ndi kwogera just muki omusolo sogedde ku mortgage sogedde ku insurance sogedde ku birala byonna omusolo ng'oguze ennyumba gwowa ofuna ettaka ennakawuka tukwaniriza ku Kasirye Breeders Emitiana wogenda okusanga ennunda y'ente eri ku mulembe n'omutindo omulungi ente zaffe enteeketeeke era nga za lulyo omuzungu zayita pedigree mu bika ebyenjawulo omuli Flickview, Holstein, Friesian, Ayrshire wamu ne Jersey breed ezigenda okuwa amata okutuuka ku liita 36 ne liita 46 jangu ku faamu yaffe oyiga okulunda ente z'amata osobola okwenogera ku nsimbi bw'ogula ente zaffe z'amata ng'era oyize n'okuzirunda ky'oteekamu ky'ofuna tukubire ku noti 7556 osobola n'okutugoberera ku YouTube oba TikTok n'osobola okumanya ku byonna ebikwata ku kulunda ente z'amata ngenze wala garuga wano ofunako ettaka n'oyiwa material ezisooka omwaka oguddako n'oyiwa foundation n'oyiwa ne level esooka omwaka oguddako n'oyiwa slab okimanyi nti bw'omala okuyiwa slab osobola okwebaka katugambe ozimba kalina kati kankubuuze bwe mba mbadde nsasula rent wa 1500 wensula mu America ate waba wabi bwe mbadde nsasula 1500 n'oli eyagenda n'agula ennyumba ng'omwaka bamala ne bamuggyako ogumu ogemera gumu nga kitundu gumu kitundu onasasala 1500 aliwo gwe wandi advise nze okusavinga ekyo kibuuzo kizibu okategedde nkategedde naye kizibuzo kizibu kankubulire lwaki narentingako omuninze nako byombi mbibaddemu warentingako n'ogula nako ennyumba so byombi mbibaddemu you're the right person okurentinga kulungi kubanga kukujjako liability ey'ekifo ebintu nga kusaawa muddo ekifo okumakinga nti kiyonjo oku repairs z'ekizi katugamba apartment ng'ena amasannyalaze gafudde okubira bukubizi land road najja naakolaki si bye bana Uganda nti barobo teziriimu nti genda ozeegulire eri okubira land road najja ne bakolaki ne babikyusa so ku 1500 lwo which is again a very bad apartment poor apartment kati tezikyaliyo pozi nga wate ogenze mu byalo eyo naye mu bibuga ogenze Boston tosobola kufuna apartment ya nusu 1500 teriyo mu Boston mu kibuga wakati ate emirimu wegiri tosobola Alan watiisa naawe bannayuganda babuuze nyinza okuba nnimba abamu ne bagamba oyo omusajja alimba woofunye apartment ey'olukumi-1500 mu Boston wakati oba New York oba Miami oba Tampa Florida oba Houston Texas oba California Los Angeles n'ofuna apartment ey'onusu 1000 aga Katonda ebambi nnyo apartment e New York tekigaana okusasula 10,000 ezo ate nga single bedroom studio 10,000 ezo naye katugende n'olukumi-1500 okay olukumi-1500 lwolwo wano muze Uganda zibale miliyoni ezo muze Uganda ogenze opangisiza buli mwezi oziteekayo ezaabwe zigendayo
tosobola kugamba nti mpaamu akadde. Tezirinda. Zo tezirinda, olina oziteekayo, otherwise bagenda kukasuka wabweru oba nokutwala mu kooti. Okay? Nekakutanda ne bakutwala mu kooti ng'ofeerinza okusasula. Teri n'omu agenda kuddamu okuwa apartment ye. Bansigadde kupangisa ntebe ya muntu. Olina genda wa mutaawe nga mutaawe munnanga apartment zibuze kanjira nkurashingirawo kuba ye mutaawe asasula ezize. Naye ebyo byonna katubize ku mabbali. 1,500 lwolwo oluwa landlord. Okitegeera? Landlord ku 1,500 ayinza okuba akwatako 10,000. Ndikwogera kati katugambe ze bayita ranch houses, si apartment naye ranch house. Opangisa ranch house namba osasula 1,500. Akwatako 10,000 n'alusasula mu banka. N'akwatako 2,000 n'abisasula taxes. N'asigazaawo ebyo. Eko kamagobaage. Okitegeera? Kitegeeza oli gaggawazaani. Landlord. Naye bw'ogula. Kyesigambye. Ekizimbe ekyo kikula value. Bw'aba yakigula $10,000 ejja $, buli mwaka kyeyongerako value. Kati omwaka oguddako kiyinza okuba kya 11. Oguddako 12. Oguddako 13. Naye azongeza ku ggwe. Value kitegeeza nti bw'ali bayagadde okitunda atagenda kitunda ze yagula. Otegeera kyengamba Alani kwesala. Kibalenga ettaka wano mu Uganda. Bw'ogula ettaka $5,000,000 ogenda zitunda $5,000,000 ogenda zitunda 6. Omwaka oguddako neighbor wayinza okutunda 6 gw'ogenda tunda 65. So yeyo value gyenkolaki. Landlord yafunamu kyokka atakukolako n'ebyo. Gw'osiiba okolaki omuwa. Kati abagula amayumba wano ate we bafunira nti ennyumba ye bw'oba wagigula $1,000 nga katugambe 10 ejja $, mu myaka 5 eyinza okuba kati eri ku 20 mu egyo. Bwe nsalawo gitunda after emyaka 25 ngenda kukola amagoba ga $10,000 n'egyo. Otegedde kye ngamba? Nkigezaako okisikasika. Ge magoba bagita equity. Nti ennyumba bw'oba ogiguze yo teka kizibu nnyo okuka. Esiiba ekola ki? Erinnya. Ate kakutande nga market gye tulimu nungi. Osobola ennyumba gye wagula 10 osobola n'ogitunda ago. N'okola amagoba ga $1,000 ago. Kati ow'ennyumba wakola ki? Wakusingira. Naye ng'ate ayina jjukira naye afuna looni mu banka. Looni eyo eriko ka interest. Kati buli mwezi ayina kye bayita mortgage asasula. Naye osasulira ku peesi. Sigenda giyita yo ogisasula at your own pace. Not your own pace per se. Bakusalira. Naye bakusalira okumala ebbanga lya myaka 3. According to kyenyingiza. It's not according to value y'ennyumba at the time. Kati wagigula $10,000. $10,000 egyo bayinza okuwa emyaka 3 ogisasula ogimaleyo ne interest yaabwe emyaka ki. Nibaga buli mwezi ojja tuwangayo $10,000. Naye jjukira ekola ki? Value nti woli gitundira olifuna ki? Nsolo gitunda nga sinagimalayo. Naye osobola okkirizibwa. Naye obawako akaabwe. Obawako akaabwe kati zonna amagoba g'okoze gago. Kati would you advise kale byonna bibaddemu? Yes sir. Would you advise omuntu okusooka okugula amaka mu America oba okusooka kukwata ssente ezo n'azinvesting ewaka wano? Sand advise nze Munnayuganda kugula amaka nga talina financial stability. Mu America. Sand mu advise nze gula nnyumba kuba ate erina ebizibu byayo.
nedda banze bangamba Yes, ndaba sir. n'abantu bakola pate bana abankuba kyeyo nange ndaba biraba nze ndaba abantu bakola pate era abantu ne bajja waka bagamba oh David congratulations munange okikubye webale nnyo webayire ddala oguze ennyumba ku America Yes, sir. kati nange mba mmanyi obanga e Uganda nti bw'oyingira ennyumba yo kiba kiwedde Nedda renti ssebo. omuwonye tokyaddamu sasula nedda ssebo ojjukira taxes ze nagambye ezo zisasula paka rolifa ne bw'oba ennyumba ogisasudde neggwayo ezo zisasula paka rolifa oba lw'olitunda ennyumba eyo taxes yes kati kankubulira ekirala ekiriwo ekibi taxes ezo ziraba nomala a certain period of time depending wa wobeera nomala a certain period of time nga tosasudde taxes ezo government ennyumba eyo egitwala forever ejja n'egitwala ate n'egitunda tebakuwako yadde bagitunda sente ze bakubanja bagimuna sente ze bakubanja ennyumba kankuwa example ya apartment eno apartment eno katugambe ya billion katugambe just for purposes of understanding apartment eno eyinza okuba worth 1 billion naye nga bamanja miliyoni ago omusolo gavumenti wejja negamba nti kati miliyoni 2 zikubuze ekizimbe tukitwala gavumenti egenda kitu auctioninga miliyoni ago sente ezifikawo tebagala kumanya naye ekyo kiri state by state states ezimu zirina engeri gyekizizanya oluusi terikola Washington si buli state nti ekikola bwetyo states ezimu za njawulo naye nga state ezisinga obungi yo gavumenti bwe bayikubanja ago miliyoni 2 zeyagala mu kizimbe ekyo era zetwala kati ekizimbe kye ekya biliyoni bayinza okizimba miliyoni ago kati jjukira gwe toziina okitegeera ekizimbe kisobola okugendako bwe kityo mu byokusaaga mwalaali like basobola otunda ekizimbe ekyo ne bakitu ate nga nabo bakiraba ekizimbe ekyo wakizimbisa biliyoni nga etteeka te lyeri bakkiriza okukikola omuzungu gwe notunda ekintu kyamu kyolabira ddala nga kigenda mu biliyoni tekibakwatako tebibakwatako wafairinga okusasula kyova olaba nkugambye munnayuganda nga toyina financial stability I would not advise you to buy a house. I would not advise you to buy a house when you have financial stability. Ate n'ekirala ne bweba instability etuuse ng'otuuse akaseera ng'olemereddwa kubanga abannayuganda abasinga tulina obuzibu nagula ennyumba abantu bonna ku kyalo bamanyi bannayuganda bonna bamanyi nti nina ennyumba ate ogitunda bagambe nti njavuwadde bwegaananga ng'otuuse ku level n'ogamba nti ndabika kiganye gitunde immediately gitunde genda oddeyo opangise gavumenti bwegikima bwe bagikima alani ne bw'oba oyagala otya egenda ate ne bakufulumya kuba amateeka gabakkiriza ne bw'oba oyagala otya egenda ate amateeka gabakkiriza ogitwala kati ate awo apangisa wakusingira although naye bw'afeiringa okusasula 15,000 lwe wagambye naye bamufulumya tebiringa wano bya Uganda wano bya Uganda ogenda nobagaininga wano nekusonyiwawo wano nolaba omuntu awo nga bwobimanyi eri tekiriyo gavumenti ekimye ennyumba yo egikimye you cannot do anything kati mirembe ki egiri mu kugula ennyumba mu America emirembe nkugambye ekisookera ddala ofuna equity abantu abasinga bagiinvestinga mu ssente ogula ennyumba yo to invest money ogibeeramu naye ekula ssente nti katugambe otuusa akaseera osobola okugenda mu banka n'ogamba banka bukyanga ngula ennyumba eno negigula 10,000 naye essaawa eno eri ku 20,000 20,000 gano 10 gino zeekuze value
lwaki temumpaamu akasente banka esobola okukakuwa nekwongeramu akasente gye bayita refinancing n'okwata akasente ako n'ogendako e China n'ogulako oba n'ogenda e Kampala n'ogulako ettaka n'ogulako awo obuntu ntozimbye akayumbako mu Equity n'ogireka era neddamu neekula n'oddayo era banka n'ogigamba era kati mu kabanga kano myaka 5 ezzeemu neekula emitwalo 5 mugimpe banka n'egikuwa abagibala value babaleeta ba evaluators anti engamba bwe bagikuwa ogenda bugenzi kati like yo banka ebeefuniddemuwa esigale osasula gibalenga omusingo gwoteekayo kufunirako ssente ku nnyumba yo newana Uganda in fact bakikola kati waliwo banka ezigikola oteekayo ennyumba n'ogifunirako ssente naye kati eri unlike in Uganda nti bakuwa otaddeyo ennyumba paka lwosasula ssente zo ne ziggwayo eza banka wali osobola ogiteekayo ne wayitawo akabanga n'ojjayoko akasente ne wayitawo akabanga akalala n'ojjayoko endala ne wayitawo akalala n'ojjayoko endala kugali amagoba gye bayita Equity eyo gy'ofunirako refinancing all the time kaakati abasinga kye bakola eyo refinancing ejjukira ennyumba esigala eri manyago okitegeera kati gwe ka refinancing ako kakwata nopapa n'odduka e Uganda n'ogenda eyo Mityana n'ogula eka 10 nenjagala Mityana n'ogula eka 10 ez'ettaka siwe Mityana naye abe Mityana nzija ne wayitawo akabanga n'ofuna 5 n'oteekawo ente ez'amata enzungu yeyo gye nagambye nti bw'oba oyagala retirement waliwo steps z'osobola okutwala eziyinza okuteeka ku retirement path eyo oba okuva eri mu America n'okomawo Uganda owa ennyumba akisobola owa apartment ekyo tekisoboka kyekirungi ekigiri mu nyumba n'ekirala ekirungi ekiri mu nyumba olina awakaiwo ate gwe okyuzinga bwawe ogenda okubeera ekitegeeza si bya ebulaya si bintu byagamba nti nga Uganda alani nasonza akasente kange nenkafuna nengula ettaka nenzimba ennyumba mukama maliriza kikiwedde nedda kizibu ekyammwe osobola osonda n'ofuna sente neziwera n'obuwezi omutwalo gwoba gumu n'ekitundu oba 3 excuse me n'ogala n'ogula woogula naye luba terunaggwa era teruggwa kitegeeza bwe mmala ogigula omwaka nga guggwako nga bandaga emusolo gwe nina osasula nga ngenda nga ngisasula nga nira n'omwaka ogujja bwe ntyo gosasula kati kankubulira ekino lwaki sipangisa n'enkomawo n'engula e Uganda anti kati awo wali obuzibu naye kasooka enkubulira ekino America is kye bayita credit economy credit meaning ya economy yakwewola kizibu nnyo omuntu okuba n'obukadde kati olaba wano mu Uganda obuuza omwana naye olinawoko sente meka ku account naga ninawo abiri gali awo gakumbeezabeeza mu America kizibu nnyo gamba olinawoko sente meka naga ninawo obukadde bwange nga 2 owa $1 leka neezo ninawo emitwalo gyange ng'ebiri gitudde butuuzi ku account batono batono government ekikkiriza sinti government ekikkiriza economy yennyini tetukkiriza expenses zetuyina ku mwezi nga guggwako kizibu nnyo okukkiriza omusaala gwo okusustaininga sente ezo nti ziri ku akawunti leka n'ekyo ne bwe zibeerayo alani ayagala kasente simanyi maama eka ayagala kasente kino kyekino otegera kye ŋŋamba nti ogenda okwekanga nga sente ezo teziriiko but that aside Uganda particularly is not a credit system. Uganda is cash. Kyova olaba omwana wane Uganda ayina amaka ge akayumba ka 3 bedroom ne ka Harrier n'omulimu omulungi ngenda kwogera kino naye abantu bayinza okunyiigira
omwana oyo asinga bangi mu America. Kide mu mwana ali ati aina Harrier. Omwana alina ka Harrier kawundo nga ye yagigula cash. Aina 3 bedroom House. N'akataka kake kali chapa kiri mu mannya ge. Aina katugamba omwana n'omukyala muli basatu. Aina omulimu gwe Minister of Finance. Oba muyiribi mu kibuga abaana enaku zino basuubuzi. Musuubuzi. Omwana oyo asinga bangi mu America. Kubanga eri we live on credit. Credit meaning omusaala gugenda okujja Nga weewula. nga sente ze ku credit card ze nakozesezza zimalawo omusaala ogwo ate ne credit eyo ne yeeyongerako ne mu mwezi guli oguddako. Kati ani asinga munne? Omwana owning ennyumba ye teri amubanja ne Harrier ye yagigula cash n'omulimu gwe omulungi mu kibuga omwo. Takayiri akyapa. Naawe ali ku credit buli kaseera ani asinga munne? Yes, olivinga bulamu bwa America nguudo nnungi, amalwaliro Motoka malungi. siza bei nnyo. Ovuga emmotoka gy'oyagala bulungi. Mu America nedda mukwano. Ogenda ogula emmotoka mu America ennungi. Alani. Emmotoka nziraba wana Uncle David, emmotoka 15,000 mutwalo ogwaddo. Alani, leka comparinga Uncle David kaneme kyogera naye nga togenda yeeyo. Togenda yeeyo. Nina mukwano gwange. Oba omumanyi bamuyita Uncle Jerry. Uncle Jerry omumanyi? Omumanyi? Uncle Jerry ebintu yabigonza. Mamotoka gali wali mangi. Gapakinze. Bangambe emmotoka eyo mu America za okuvuga emmotoka mu America kyarayisa abaana bavuga emmotoka za 13,000 za dola 13,000 dola 15,000 efaanana mutwalo. etya ey'enkumi-3. Ey'enkumi-3 efaanana etya? Emmotoka ennamu ennungi katugambe gye bayita second hand nga certified pre-owned. Bw'oba katugambe otandikidde mu Toyota kubanga that's the basic car. Toyota. Njagezaako okulaba Toyota eri common wano n'eri. Prius ozimanyi? Motoka ki? Corolla. Kale kangambe Corolla. RAV4 teziri nnyo eri. Katugambe Highlander. Highlander ogimanyi? Eyagala kufaanana nga Kruger. Eyagala kufaanana lwakuba eri esingako gundi in terms of class. Emmotoka eyo okugifuna kye bayita certified pre-owning tagenda kuwa buzibu, togenda wa makanika buli kaseera, buli kimu at least kifunctioninga for the next 3-4 years. Oyinza gisanga ku mitwalo egyo. Esatu ejaddo. Certified pre-owned. Ffe tuba twakutte eddaka kireeta ng'omunnauganda omutuufu. Certified pre-owned esatu meaning second hand. Maama milioni 10. Kyesebo. Certified pre-owned. Okay? Kategeeza ki? Certified pre-owned kitegeeza mileage egiriko ntono. Omuntu omu ye yasooka ogikozesa ate omuntu oyo yagikwata bulungi. So bwe bagizaayo bafune endala. Baddamu ne bagidaabiriza bulungi such that omuntu addamu ogigula eri bulungi. Eyo ye bbeeyi entono ye Toyota. Kati bw'olaba mpaakinze zi Range Rover, mpaakinze Lamborghini, emmotoka bwe zityo. Certified pre-owned ali mitwalo 10 n'egyo. Ejaddo. Ago. Certified pre-owned. So tebakulimba. Waliwo obw'3,000. Nga wano e Uganda osobola okufuna aka $1,500,000. Nimbye? Naye aka $1,500,000 kakuvugawa. Era munnange nga bw'ogambye n'emmotoka ey'emiliyoni 10 eya dola 2,500 era bw'ozijja mu ze Uganda era ne wano gy'ofuna. Yeeyo. Kati tebakulimba nti n'emmotoka eri za bbeeyi ntono. Tekiriyo.
tekiriyo. Everyone can afford a car. Everyone can afford a car because of the credit. Jukira credit kuola. Kati bo eri kyakola agamba Alan oyina omulimu nti okola wanti nkola ku telefina just for purposes of understanding. Nkola ku telefina ofuna sente meka nti nfuna obukadde nga 5. Okay 5. Bwabala abalamu osobola okusasula ebisatu buli mwezi okumala emyaka nga 5. Kale Alan kwata motoka kyawe ennungi. Kwata katugambe Ford Rapture. Onoonya essomero mwawanditutte omwana wo. Excella Quality School kwe kuddibwamuko. Ku Excella Quality School tulina ebibiina eby'omulembe omuli buli kintu ekiyamba omwana wo okusoma obulungi wamu n'abasomesa abalina obukugu obumala. Tusomesa abaana okulunda ssaako n'ebyobulimi n'ebintu eby'enjawulo okuva ku faamu yaffe. Excella Quality School eri mu kifo ekikakkamu ekisobozesa omwana okusoma obulungi ate nga tulina n'ebyokuzannyisa by'abaana eby'omulembe. Bwe kituuka ku ndabirira n'endya y'abaana ennungi tuwa kansa. Tulina ebisulo eby'omulembe n'emmotoka ezitambuza abaana abava waka. Excella Quality School tusangibwa Gayaza Kijabijo okumanya ebisingawo kuba ku noti 754 ne noti 761 Excella Quality School, excellency our goal. Tuli mu kitundu kyaffe ekisembayo. Yes sir. Ebyo nabyo nanga tubyogedde. Bw'otunuulira investment gye mwakoze wano. Yes sir. Apartments. Yes sir. Mwasooka ne mukola alya wasooka. Ne muddamu wana wookubiri. Gwowo balabalamu. Zino apartment bwe ziba ziyingira biliyoni 2. Goza zino sente oyinza zijjira mu bbanga ki? Oba go kifaananyi ki kye wayina? Oba ky'olina? Tukola wana. Mpulira nnyo argument ku online okwo ng'abantu bagamba tozimba apartment kuba ezo sente olizijjayo ddi. Zikwata sente ziteeke mu stocks, ziteeke mu bondi biki oba genda okole business. Ntera ogamba abantu ekintu kimu oba bibiri. Omuntu azimba apartments, omuntu oyo emirundi egisinga alina obusobozi obw'okwetuusaako basic things. Mirundi egisinga si buli lunaku naye most of the time. So investment eno bweba ya billion 2 katugambe for purposes of understanding ya billion 2 oba 3. Investment eno is not geared for me okufuna billion 3 next week over this year over next year. No. This is a long term investment. Okitegeera jukira nkugambye bw'oba onoonya retirement kikyokola ekigenda okuzza mu retirement. Ekizimbe kino bwe kirituukira okutandika disintegrating means okudepreciatinga okuluzinga value yaakyo kijja gitwalira ekitono nnyo emyaka nga 10 ate ne 10 ndigiwa kuba it's just for purposes of understanding. Na ekitono nnyo kigitwalira emyaka 10 to depreciate. Right? Naye bwe nkiteekawo nenkirabirira nkisigako kalangi kuba omuzigo nkyusakyusa wano furniture buno oluusi mbujjawo nembutunda second hand nengula obupya, meaning I keep it fresh. Kino ekizimbe kirina emyaka gyagaago n'okusobamu. Mu Kampala omwo n'abaana bajja kwongereza. Wali oyiseko mu Kampala omwo manyi mulimu ebizimbe ebikusinga emyaka. Manyi bikyakola sente. Uganda House. Abannannyini baabo bafa ne bafa n'abaana ne bafa n'ebizimbe bikyaliwo. Bikyakola ki? So kyekiba ekibalo. That is the understanding of investments like this. Kati abantu abamu bo ekibajjira mu bwongo is otadde billion 2 wano. Lwaki wagende China? Lwaki wagende China? Kakuwa scenario ya China. Ngenze nkutte billioni ezo. Ngenze China ndese byamaguzi. Bituusizza wali ku URA levies omusolo omulala gwa billioni. Ziweze ezo. Bituusizza mu kikuubo. Biganyo tambula. Tandise kwegayirira abantu. Nakigula $10 wine 5. Okimanyi nti nsobola okukola loose eyo. Yeah, true.
leka ekyo omwana abireeta ali mu trailer ejja yonna esaanyeewo biliyoni ezo nkimanyi tizisobola okubula bwe zityo mu kizimbe kino the worst that can happen to it is kwata muliro. The worst that can happen to it is college. Naye ate ne bwekikwata omuliro aesthetics zino ziyinza okukwata omuliro naye block eyo eyinza obutakwata muliro. Kimanyi nsobola ogizaawo ate kati bino tubinshuwaringa okikwata nokiteeka mu insurance. N'aba business nazo bateeka mu insurance, don't get me wrong. Naye eno si investment ya ssente za leero. Era abantu ababeera ne mentality eyo nti biliyoni ezo olizijjayo ddi, oyo omanya takwatanga ku biliyoni. Mwami Ham azimbye omwala. Ne bameka abali bakuta ku biliyoni. Wange tomanya gye bali. Naye kankuwa example eno mukulu Haran. Omwami Ham azimbye omwala. Omuntu omu ayinza omugala ne Ham alina ssente zayonoona. Singa ezo ssente azikwata n'agenda n'asuubula e China. Naye kimanyi omukulu oyo Ham abaana be, abaana b'abaana be, abazzukulu b'abazzukulu bajja kulya ku bizimbe ebyo. Era tebabala obugagga wamma abantu abalabira ewala. Oli ye kya wamma abantu abamu kye babala ye ng'omuntu aziridde atya ziggweyo. That is the stupidest thinking. Abantu tebakolera generations z'abaana baabwe zigenda n'abalijja. Yo oli waba abala Mr. Mtawe atadde biliyoni 2 kati ezo Mr. Mtawe buno bulamu bwasigaza ku nsi alizijjayo biliyoni ezo 2 na yes you're right. Naye ezo biliyoni 2 nandikozemu amagoba ga miliyoni endala 3. Banga yalaba kike ng'ekyo kyalaba. Naye abantu yejo mwami era Ham kye yagamba nti waliwo omuntu omugagga ne wabawo n'ali wealthy. There is rich, there is wealthy. Mwami Ham oyo bw'oba omuwuliriza nnyo, nze muwuliriza nnyo musajja mwagala nnyo ebigambo byayogera. There is people who are rich. Kati abali rich bebo nafunye miliyoni 10 kanzikuba emiseemu zifune miliyoni 2. Omuntu ali wealthy ye Ham agenda okuteekawo ekizimbe abazzukulu b'abazzukulu abenga abategekedde byebizimbe bino. Ate leka n'ekyo Alani, olaba ekizimbe kino kiyinza okuba wano nenkikwata nenkisuulako mu banka ningamba banka mpaayo biliyoni endala ng'emu kitundu. Kisigala kyange nenzikwata biliyoni eyo ningenda nensuubula e China nenkola businessman kyali okukola kati nakyo nenkikola nensigala nga nzisasula. Kati omuntu alina endowooza nti olizijjayo ddi. Omuntu n'olira n'ogamba sina nnyo kyamanyi kyenyinza kwogera kisukkako awo. No, eriyo munange business ezimu ye nga mulina abantu bemulina okudiscussinga nabo. Okitegeera kati nga tolina ngeri gy'obinyonyola ni cruise. Okitegeera ndowooza olina abantu boyogera nabo nga mwami Bakaluba. Yes, but eriyo business zoyogera n'abantu nga waliwo abalina obitegeera. Oli mutuufu. Kankuwa example mukulu Alani. Nazimba ekizimbe eyo ekangulumira. Vegas Mall. Yes sir. Yamalako akaseera ng'etudde. Ngenda abantu ne bajja mbandi awo ne bampa offer. Nga bampa miliyoni. Njogere? Bampa miliyoni 2.5 okukitwala emyaka egyo. Naye nga bye baagala okukolerawo si byagala niŋŋaana. Bampa miliyoni ebyo okukitwala omwaka. Naye nga bye baagala okukolerawo nze nganze tebinkolera. Baali basaddakirawo baana? Baali bagifudde bbuki? Baali bagenda kukola bizinesi naye nga bagenda kunnyonoonera ekizimbe niŋŋaana. Kiki omuntu kyakola nga bizinesi ali emenya amateeka?
Saagala byogerako wano kubanga mbanga violating ze contract gye baali confidence gye baali bataddemu naye miliyoni ebyo I said no. I said completely no. Because kyenateekawo nze bwe nali nkiteekawo with so much love and passion for it and I see it working for generations. It is not for today. Nedda siri nedda mwanange siri sinatuuka nzezo ziŋŋambyeko nemba mwanawo nga nze first born nga nze gwe walekawo nogalani ekintu anti osanga ntaddeko omukono nedda oba ogenze kwonoona generational wealth oba giyite wealth in general totunuulira buntuntu butono alani. It's not looking at the small part. You look at the bigger picture of it. Okitegeera? Bukulu Bakalobo oyo ojja kunyumyamu nnyo naye. And I think ayina topics zino zaayogerako so many times ezikwatagana no weekuumidde otya mu bugagga, sente tezikukyusa, sente tezikupapya, topapira sente. Bwe ziba zijja kujja at its time and pace. Tozirwanira n'abantu bo-associatinga nabo era mukulu Bakalobo oyo muwulira nnyo in fact ng'ayogera nnyo naawe nti yalina ebintu byakola kati mu mbeera gy'alimu nga si bye yakolanga emyaka 5 kati amaka ago ge yazimba agasembayo wagalaba waliyo naye akugamba nti natunulatunamu nga ndaba we ndiwummulira wa nina abantu abalijja okunziika bajje bawulire mu kyamwami Bakalobo wabeera wali mu kasiisira ku linnya lyenkoze naye okimanyi just structure eyo gye yateekawo kuba alina interview endala gye yakoze yagambye yafuniddeko emirimu emirala nga5 ng'abantu baagala abazimbira exactly ng'ekyo kati omuntu omulala ajja kuyimirira wano agambe omusajja yeeraga oyo kati naye structure eyo yokka gye yataddewo agamaka ge gayinza omuleetera biliyoni endala ezo okusinga neze yatadde awo. Otegera kye ngamba Alan kati oli najja n'ayogera kino n'ayogera kiri naye ng'omusajja ali calculative yalengerera ki wala yeyo generational wealth gye twogerako. So we are talking about Winslow Airbnb. Yes sir. Oyina essuubi eryozifuula apartments z'okupangisa era bwe muba musalawo okuzifuula Airbnb yes sir. musinzira ku ki okuzaawula ku obutakola ziri eza rent? Airbnb ekola nnyo okusinga kankunnyonnyola Airbnb kubanga bannayuganda basinga naddala abali e Bulaaya manyi njagala nnyo ne bayiga something from me kuba bo mbategeera nnyo okusinga bannayuganda abali wano in fact ne bannayuganda bali wano they can learn a life. Airbnb yakyusa omuzannyo. It changed the way people look at hotels oba kye bayita short term stay. Wano kati tulina ebizimbe bibiri. Ebizimbe bino ebibiri ekimu half of it kiriko bapangisa ba long term. Kino ekizimbe ekirala kiriko Airbnb. Naye ekizimbe ekiri ekikadde omuntu ojja n'omuteekerawo price ya rent. For purposes of understanding oyinza omuga rent eno ya $5,000 oba kakadde oba bukadde bubiri ye buli constant agenda kuwa obukadde bubiri paka lwaliko wanaavaawo. Airbnb yanjawulo lwa nsonga yes ngiinvestingamu ebintu nga furniture na biki I invest a little bit more than the other one naye omuntu ng'asuze wano ekiro kimu ne musasuza $100 gye $35,000 ekiro kimu n'asulawo ebiro 10 so ndi mu miliyoni ezo
satu kitundu kati bwenzijako expenses kubanga talina expenses yejja bugikusula masanyalaze buntuntu bamwoleza asasula okumwoleza machines we ziri wansi awo ebyo byonna abisasulira mmere amulongoseza tumulongoseza omwana waali ajja n'amulongoseza for free era bwayagadde bajja ne bamulongoseza naye tulongosa once a week ne tumcleaningira ne tukyusa amasuuka towels biki byonna we change everything for them such that naye ebiro 10 million 3 kitundu expenses ku room emu nyizo okubanga zikunukkiriza kale kakadde expenses omwezi ennaku 10 hey okay kati mu nnaku 10 endala omwezi gulimu ennaku ago enfuna aba client abo nga babeeramu naku 10 naku 10 naku 10 kikola sense naye ate obuzibu bwe kiina nti tosobola kibala bwotyo nti ogenda bafuna naku 10 naku 10 bwotyo. It would be the goal but it's not the goal. It's not easy nga bwe nkyogedde kale oli ayinza okutwalaga naku 10 akola obukadde 2 kitundu buli naku 10 halalalala ate eyo apartment emu tekibeera bwe kityo. However, waliwo season lwobeera overbooked noba nga apartment zonna zijjudde waliwo n'abamu boogabirako abalala nti no gundi olinawo karuumu kankuwe kati ffe waliwo lwe tujjula December twajjula January twafunamuko ka setback on those elections naye February we've started to pick up abantu. We get phone calls all the time abajja okusulawo naku 2 naku 3 very very often. It's like sometimes we get crazy busy. Okitegeera? Yep. Omuntu oyo ayina Airbnb ayinza okukola ssente okusinga. Okinyonyodde bulungi. Era nange ngenda kuddayo waka obuzigo mbufuule Airbnb. Kati nateeka nkuwe kino bannayuganda kati abawano abali mu Uganda. Waliwo abaana abatandise ekintu kino. Ye kyakola agenda n'asanga mwami mutaawe aina block ya apartment bakikola nnyo ekyanja kiira kyanja mu butundu byabo asanga mwami mutaawe aina yazimba apartment ze najja nagamba mwami mutaawe oyagala sente meka nti njagala mwezi nti mwezi gwoyagala nti kale tekina tabu omwezi oyagala kakadde nti kakadde kake njagala nti kaako nsasudde mwaka ye n'agifanishinga apangisa teyakola ki teyazimba yakwata mwami mutaawe n'amwaka kadde ko omwaka buli mwezi kakadde nti bwe bukadde 12 nko mutaawe bukadde 12 buubwo ze apartment yange njagala mwaka kati jjukira Airbnb sifa abagimarketinga tuziteeka ku websites zezitumarketinga tubawaayo akasente naye be batukola ki be batumarketingira kati be batumarketingira gwofuba kulaba Airbnb yo nyonjo erimu buli basic needs naawe ogikubira ki omulere n'ogipricinga nga buli asulamu oyinza omukolako katugambe emitwalo nga 2 oba 3 bwe bagisulamu munnange oyinza okutuulawo n'otaddamu kukola. Nina omukyala gwe mmanyi alina Airbnb 10 ziri awo Kololo naye ta-owningangako kizimbe n'ekyo. She's a super host. Omanyi gwe bayita super host? Gw'omukubira bukubizi nga njagala wakusula naye nga wali mu class bweti ye n'atula ku gundi ye profile ye nanja kufunira wano wanakolera kati ate abo baleke kati waliwo kati ba block abazze era nabo bali mu Airbnb ajja n'asanga mwami mutaawe mwami mutaawe olina apartments ziri ku Airbnb kale mwami mutaawe nina abantu bange nze ngenda bakuleeteranga ogamba meka anze ndi wa $10 tuwanje nze abange basasula meka 10 ago owulira nze mutaawe nsaba ki 10 naye ye abantu be basasula ago
bw'abaleeta n'abakuwa 2 ge buli kiro agafuna 2 is mitwalo meka 7.5 buli kiro bwe baba basuzeewo ennaku 10 emitwalo 7 nyawo zaakoze eki kati Alan bw'ongamba nti n'obwavu bukuluma oza sikwewuunya mutaawe wano waali bw'omuleetera bizinesi n'omugamba mutaawe nze nina abantu bange mbakuleetera mutaawe ngenda kuwa commission tibasasula meka 10 nti oba tukkiriziganye oba nkuwaako 10 oba 5 buli gw'oleeta nti buli lunaku lwasulawo mpa $10 10 zizo kitegeeza bwe babeera weeks 2 okategedde Jose tolina mikwano egyo enyereka naawe mukyo kyengezaako kugamba nti bannayuganda wano awaka bizinesi ziri balemera bwereere you can always make money in any way possible kati ffe wano nga bwe nkugambe we give commissions abantu abaleese business we give them a commission era I encourage people if there is anywhere you want your people to stay and you're pretty sure nti no bagenda kusulawo we'll always give you commission. Wow. So mujje ku akawunti yange muŋŋamba abaagala okusulayo bw'oba onjagaliza gamba Alan Cruz njagala sula Mr. Mtawe nze ka commission bakampe oba onjagaliza ova bulayo ogenda beera n'omwezi mulamba ate client tali affected tali affected era tabeerayo n'abaana naye bayinza okunsulamu eze 10 ze bagenda okuwa Alan bayinza kati nga wano ogambye wammeka wa dola tutandikira ku 7.5 paka ku 10 kati gwe bito biriimu ebirala gwe bito biriimu zabajja kuntemera ku ezo zennyini bampe bibadde bya kamera nayanza nnyo Mr. Mtawe thank you so much you always inspire me so much bwendaba ebintu bwebiti nga bijja mu Uganda mba ngamba okay waliwo bannabulaya abanaatera okudda ali tukolere wano otherwise Cruz exclusive gwe mkutu Alan Cruz gemanya contact sije basobola okuyitako in case someone wants to bajo zage na zite zimba mutwe nesimu kweziri yes zatadde wansawo yes ne website tuyina eri www.winslowluxurysuites.com wow okusobola okukola reservation in fact to encouraging nnyo abantu ogenda ku website kubanga bogenda ku website ofuna discount nene bogenda through Airbnb tusasulayo sente kuba Airbnb tulina ogisasula kati Airbnb endinga app ng'ekucharginzemmo n'omusolo n'ebirala bingi nnyo byecharginga kati bw'ogenda direct ewaffe omusolo ojja gusasula naye ate tukuwa discount kuba ogize waffe ziri sente ze twandiwadde Airbnb ate kati tuba tetukola ki so website yaffe eri even way much better eri winslowluxurysuites.com wow sekintu kyekyo yesebo katono nnyo ne bw'ogenda ku Google wano nawulira omuntu amuyita gulugulu n'ogenda ku Google n'oteekamu Winslow Luxury Suites Garuga buli kimu kijja ejjaawo ne website woyagala so tuli organized nnyo nga bujjookomyo kirowoozaako tuli organized nnyo wano ku Winslow services nnungi nnyo ate tulina abaana bakunyango ina bitole bya sabuni ebyuma weebiri ebyoza abaana balina nsonyiwa okusalamu kino yes juzi wajjako n'okyala wano yes nenkulaba ng'ozannya video games yes kyansanyusa nnyo omanyi lwaki kubanga nakyogerako luli abantu abamu bagamba PS5 biki mbadde njagala obakakase yes weziri era bwe twali tuggulawo ekifo kino Jose clips zonna ogenda ziraga abantu twazanya game wano paka essaawa 6 so gwe omuzadde alina abaana nga muva Bulaaya teweetaaga kutikka PS teweetikka weeziri wano omwana agenda kujja azannye waliwo swimming webiri bulungi nnyo ebbaala wagirabye ebbaala waggulu rooftop twagirabye tulina kinadde okubuuza effumbiro eri waggulu omuntu asooka odaliga ekintu bakimufumbira kakati ki kino kyetwagala okukola mukulu Alan ojja kunsonyiwa nti nina bingi byenjagala okubuulira abantu baffe naye obudde toyina bungi no it's okay babuulire twagala abantu abayina
baby shower nina baby shower ngenda kuzaala tukuwa room ne entourage yo bobo yaga tukubalira rooms oyagala ne tuzikuwa tuzi reserving for you nojja nokola baby shower wano nokola zi photoshoot abakola zi photoshoot tubalina gwe tubulire bubulizi njagala kola baby shower njagala kola bridal shower njagala kola birthday corporate events wagulu eyo okola corporate event chika alani nkugambye Winslow eri ku mutindo gwa wagulu nzo kyembadde mbuliza omuntu wange yes sir nvudde mu America oba UK oba Germany oba Netherlands oba wayona gye nvudde oba Saudi oba Dubai yes sir njagala kusula wano yes sir naye njagala emmere njegulire wagulu eri nalabye nze Alan Cruz nalabye ekiyungu wagulu nsobola okodalinga nsolo muwe ne banfumbira yes osobola kati osobola okodalinga lunch osobola okodalinga breakfast wano wennyini osobola obyodalinga kitchen gyeri fully stocked kitchen ebbaala ne kitchen gyeri naye emmere teri ku zino ate eziri kusula ya side kuba we don't operate like hotels neda we don't operate this is Airbnb jibalenga short term stay nti oli mu luxury area ka breakfast yes sir ate nga kisika bei ntono nsobola bagambanga tuli ku macha banaye mumpe breakfast yes ne bagikuleeta na mu room bagikola eri waggulu omwana n'agikuleetera mu room wansi so kyekyo mnyumirwa akakilipu kana akasembayo nga nkulaga beauty y'ekifo kino kyonna kyonna nga bwe kifaanana just enjoy the clip it's about 2 minutes please enjoy it then salawo oba osula wano yes sir oba osula emakindye tweyanziza cruise exclusive gwe mukutu saaga kusukako wano bannange neyanze nnyo neyanze nge fana muswe bulungi mera